kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde kakutisa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagenda kutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'ensonga nti omukubo gw'enkuba gusimbidde ddala mu makati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako empewo empewevu nga zikunta ziva eri mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku Ssebuyanja Buyindi nga zoolekera ensi yattu era ensonga lwaki ebitundu by'eggwanga kati ebisinga enkuba etonya. Petugeza kutulaba ateera kwa mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira enkuba okutonya bitundu nga Entebbe, Kampala, Masaka, Mubende paka eri Nakasongola. N'eri ebuvanjuba Jinja, Tororo enkuba nawe ejja kutonya kujja Kabusoloti omusana gujja kubanga gwaka. Ebugwanjuba n'ebitundu ebisinga obungi Kabale, Kasese enkuba nawe ejja kubanga etonya. Eri ebukiikakkono ate yo embeera obudde ejja kubeera ya musana mu biseera eby'okumakya. Wabula enkuba eno ejja kusigala ng'etonya mu biseera by'olweggulo mu Kampala ebunga okuva ku digrizi 28, Masaka, Mubende, Nakasongola 29. Eri ebuvanjuba ebitundu ebimu omusana gujja kubanga gwaka so nga ate awo Soloti enkuba ejja kubanga etonya ebunga okuva ku digrizi 29. Ebugwanjuba ebitundu ebisinga obungi era enkuba ejja kwongera okutonya ebuguma 25 Kabale, Kasese 29 okutuuka eri Masindi. Ebukiikakkono nawo tusuubirawo enkuba okutonya wadde nga ebbugumo lijja kuba ku digrizi 30 mu bitundu ebisinga obungi okuggyako Arua kuba ku digrizi 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Nairobi tusuubira enkuba okutonya ebbugumo kuba ku digrizi 26. Dubai 27 so nga ate eri Cairo omusana gujja kwemamula okutuuka ku digrizi 34. Webale okubeera kwa naffe mbeera bulungi.